Abantu abasinga obungi mulina abantu abasobola obayambako. Ne bakyalaba nga mubukabuka. Jo twagabanya olunyiriri luli mu 1 John chapter 3 verse 8. Yokaana ebbaluwa esooka essula 3 olunyiriri olw'omunaana. Nga lugamba nti okuva ku lubereberye Setaani yakola ebibi. Ekibi product ya Setaani. Kati Katonda yagenda okulaba ng'ekibi kifuga n'aweereza omwana. Nga n'omwana alina missoni. Missoni y'omwana twagisomye. Jesus was manifested that he may destroy the works of the devil. Yesu kye yava alabisibwa amalewo emirimu gya Setaani. 1 John chapter 3 verse 8. From the beginning the devil is an evil doer. And every bad thing that has ever happened in your life is because of the devil. Naye Katonda yeebazibwe tatuwangayo. Katonda yeebazibwe tatuwangayo. Katonda talina gwe yali aga nti gwe nkuwaddeyo. Kyeyava atuma ekisinga okubeera ekyebbeeyi nga ye mwana we. Ajja amalewo ebikolwa by'omulabe Setaani. Naye kano kenkakubulira olwaleero olwo olunyiriri okubeera effective. Olunyiriri olwo okubeera olw'amakulu mu bulamu bwo. Naawe oteekwa okukkiriza obeeko by'ota.